Entisa ebutikidde abatuuze b'omukirekwe bweyogerere mu munisipaali y'Ekira mutuuze munnaabwe amanyiddwa nga Rose Baguma Kiwanuka bw'asangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba. Omulambo gwa Baguma gusangiddwa nga gugalamidde mu ntebe nga wabula tewabadde kabonero kalaga nsiitaano yonna. Abatuuze okuzuula omulambo gwe kiddiridde bba amanyiddwa nga Anthony Kiwanuka okulaajana oluvannyuma lw'emmotoka eyabadde bwenyuka obuwewo mu katundu k'e Kazinga ku luguudo oludda e Jinja okumutomera nti abadduukirize bwe baasazeewo okudduka ewuwe okulaba abantu be baasanze oluggi luggale era nga mu kulumenya mukyala we baamusanze agangalamye mu ntebe. Omusajja we yamulese mu nnyumba nga mufu n'adduka era nga kigambibwa mu ngeri y'emu yagezaako okuba nti no yeesuula mu maaso g'emmotoka eyali etambula emukoona. Kyokka abamu ku batuuze balumiriza nga bwe baasoose okuwulira okulwanagana wakati w'abaagalana bano ng'ekyaddiridde kulaba Kiwanuka ng'amalamu omusubi. Babadde balwananga buli kaseera balwanya ebbaawe. Kiteeberezebwa okuba nti ono yandiba nga ye yatuze mukyala we oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Abatuuze b'omukirekwe bweyogerere balumiriza nti abaagalana bano babadde basukkiridde okulwanagana naddala buli bwe beesiwa amagengere. Kuba nze nkikakasa nti yasse mukazi we kubeera namukwatako era gwakuba mukazi n'omukazi etumujja netumuzaayo ewaabwe eri muganda we ate n'agenda n'amugjayo. Nze nafubako nga bwe nsobola kuba bali balwana nnyo akole ki adde ewaabwe. Sisita we najja n'amunona nemuwa enamba ya defense n'amukubira najja ne bamuteeka ku piki ne bagenda. Era kigambibwa nti nejjo balwanye ne bava we banyweredde omwenge ne badda ewaka. Kukeera ku makya ng'omukyala oyo bagenza okutuyita baneiba nti omukyala ali mu nju afudde. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire atutegeezezza nga Kiwanuka bwe yagombeddwamu edda obwala ng'oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi wa kuvunaanibwa. Omukuzi omulungi teyasobodde fa era ng'essaawa zino ali mu bukuumi mu kirinika emu mu kitundu ekyo ekiri. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso okuzuulira ddala ekigendererwa kyabadde ki naye nga okubiriwo waliwo abaabawulira nga balwanagana. Abamu ku batuuze ne poliisi bavumiridde ebikolwa by'obutabanguko mu maka kati ebisitudde enkundi nate. Mpa amagezi abafumbo bonna bwe mubeera n'obutakkaanya mu maka waakiri omwaviire munne okusinga okuyiwa omusaayi. Gw'omulambo gwa Rose Baguma Kiwanuka poliisi egututte mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okugwekebejja ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.